Kada mukwano nawe gyebaleko ekibadde waleero tubadde press conference okutegeeza bannayuganda bonna nti kisconfirm ennaku z'omwezi nga 2 May tulina show ku La Bonita era nga tusaba bannayuganda bonna bajje batuwamire. Era tubadde wano tubadde ne basponsors baffe bangi n'abawulire mangi mukwano kubanga ekigambo kyangu baganda baffe batugoberera okuteeka mu mutwe mukwano kigambo kyaffe tuze kukikozesa abantu bangi ate nga nakubaji baffe si wakwawula abantu wakubagatta mu mukwano so tugamba ku lunaku olwo z'emyezi 2 mujje mu mukwano kigenda kubeera amaaso ebulungi. Yes, okukaaba ndoza okukaaba emirundi gyonna naddala singa omuntu aba ambuuza ku kintu ekibitakyeri olugendo lwaffe olwakomere tuvudde wala omuganda wange ono ne Peter ono kozi ne Peter bamumanyi mwennyini abadde mwana muto kitandise naye nga muto ddala paka wakuze kutuuka wano era tukyali naye so tuyise mu bintu bingi awo wonna nga tukola okusomozebwa sigagamba okwalangi oba okwatira mu kusomozebwa bulungi gye tukola nti era gye tulimu eno bakyalira abala comedians tusinga babadduukula twakola nti wafulambula bomesi nakuyita omukazi bana kukyandika gyefayo nakuyita omusiyazi kigambo kinene nakitaddeko nga tokiri so olina byonna mubbanga obisika oyinza butakaaba it's a lot ate era nga tukola content nibyo tuze tukola tufunamu kuba challenge abakola ki abagala okusuula kati oli ennaku olwo ekintu kyagala okugezaako okusitula abantu bagezaako okukola ki okukkakanyikola ddala tekirina value naye nga ate naawe okuza nti kyamanyi kubanga waliyo abalala bakola ki abatugoberera bagamba nti tetuliwamu naawe era abagenda okujja nga 2 May. Kyebali bavumeko nengamba nti kinnene nnyo ekyobusiyazi sikyagala because I'm not ndi musajja mufumbo nnyo omukazi n'omwana. Yes, naye bandaba bali nawe njoba okyekaza but I'm married, I have a wife and a kid, I have a family, so oliyaja nakukwatikako ekintu ekyo kirina ebitukusamu nakozi tulina family yaffe neffe wadisajida mukamera bagirabi tulina family zaffe ne family yaffe nga bazadde bo maama wo taata wo baganda bo kubala bazadde pagana gitambula baso bitwala batuukako emabegaawo nga wabaawo omuntu weyasanga ndozanga amaze emyezi atali ku internet nenda bagalinga labda emizimu yamanyi nafa kozi baali bakola ki baali bandika so ekyo kusigalako olugenda gonna ngamba ono n'oli nti kino kyankola kinene ki. Yes, ekomeda negezezaamu okozesa mirundi mingi azanyi negezaamu ekozesa nga njagala muvungi ezimulekera naye ngaolaba edi ensi emu ekulaga nti tekikasiibinga tekitusiibinga nga yekiraba otuba n'olowooza olwesi yonna tekwagala naye nga twakwagala babaayo so okusooka etetukosa tyenu tulabe abatwagala bo gye bali olabaayo bate batuwagire tikeeto bwe ziri ku La Bonita nga tuzirina emigaso ekinga ng'ekibokugenda kaleera ebisa comedy store tiketi zafumida comedy store weziri La Bonita weziri eri tukwagala tulabe abafu batwagala genda ekiddiza La Bonita the first so tukola comedy wow yani ngakigaala tukola comedy mu buli mbeera yonna. No, nakituukako especially nga tukola content ya Museveni ne Bobby twagala comedian okola content okola ku kintu ekiriwo baana batufuna okolego batufuna nogamba naye okola content omukulembeze kyakola kyenkola kati lwatwala nvuyo netwatuka okwekyawa that's why ekala tutaneze twazituuzaamu naye nga tusobola okuzikola twasula nga tetwebaka tulina mirembe twafuna n'abantu ng'abantu batugera basobola nga tugenda kukuba tugenda kunoonyagamba n'omukanisa Kusema mwana mwangu nga wano kutoka wa Mungu mambo kama ndio kwenda ndio mambo tutatoka chochote kutoka huko hapo ndio baba ni babu kubwa basi kama wala cha mtu ya bomba yote ya mbao na agama tena ndio kwa
and then agamba abana mubaleke bakola content that is art wala yamutuliddemu so ekyakulina ekyo ng'omanya eraza bakufana zina biganira because nagala kola content because of those people ngazi tegedde ekyo yali era tebakola TV omuntu mmoja kufaana because of the nasi zinateka ku bantu ndi omanya tulina obuzibu bungi nti tuva wala bakola myezi egi kumanya emyaka egi kuza kulanga myezi emyambalira genakolera ebyongoza myezi bali nteekamu ki simala tuwentamisha okola kusente kati akedde ondabongo yagala okunkyusa ngemu okola sente yakuba teka olina emirimu ogyoyagala kyoyagala oyisaayo kyo kyatulumamu okwolya ddala ekitaba bonna abali eyo nga bambi omuntu ngazze muleke abalize ekikyo tamukuba kimwogerera muleke atambuze obulamu kubanga byonna alina ebyatambuza obulamu bwe zonde omulokole nsobola ogamba nti wadde ndi mulokole sinywa mwenge wenakuteekamu ekintu nakwebaza omukolo omukonzo yatusapootinze nnyo ali motoka yatusapootinzeeko nnyo yaguze tables yakoze eki tumwebaza alisikale yebale kutubeererawo abalala kyekyabalima oza abantu baffe abo bafaka bakola kyotayagala nti sibagala sibagala era sibayita kuseera kutaba twagala ekyo baatuukira obusungu ku mutima bungi nnyo eno Uganda si yammwe Uganda yaffe ffenna si yammwe nga emukirowooza era ku shoyafu tolugenda kufukamira ku maviivi bebeegayirira twagala abantu batwagala a comedian between we are not in any political problem. We are comedian, we are everything, everyone. We are telling them it's okay in the car. This is our place. Yeah. Tugenda kukola kote tukola yenna kuba bagenda kera spice ku mulondo guno tugenda kumwongeramu ebirungo byonna okumunyisa tusaba concert kwanza kumusobera ekirungi kole tumukola ito nolina bwana bato obonge bukyakola tugenda kubawa essaawa 3 ku stage nga zaffe nga za content tugenda kukola na lecture so tusaba concert tugenda kukola 3 hours of Samia and shower.